Kale mbaniriza ate abatwekuumiddeko nze Jonathan exclusive okubanga nkutuusaako ensonga mu ango zonna gw'ogugwo gwakubeera ng'osubscribinga olikinga osharinga ate ogwange gwakubeera nga nkutuusaako ebyo bye weetaaga okuba ng'omanyaako. So n'olwekyo atwegatteko gw'atannaba kubanga otwegattako mu kyo abeera ng'osubscribinga ate tubeere nga tutambula ffenna. Ensonga zonna zonna tuzikuwa entertainment biki byonna geno news byonna tubawo kubanga tubikutuusaako. Mwebale kubanga mutugoberera ebbanga lino lyonna ate ensonga nga tukyazitambuza ffenna mpola mpola. Ensonga tukyali ku ya Hajji ne Hajjati we bwagenza okuzibira olunaku lw'eggulo. Hajjati yabaddeko mu kakiiko ak'omukyala Nakiwala Kiyingi era Hajjati ng'alina endagamuntu 3. Ogamba otya Hussein? Sinnagamba mbadde nkyasirise paka wongambye mbwa Hajjati alina endagamuntu 3. Alina endagamuntu 3. Obuzibu bwange bwe nasanze bannange mbalamusizaako abatulaba n'abatuwuliriza. Obuzibu bwange bwe nasanze mu nsonga eyo ekyasinze okunnumya omutwe Minisita Nakiwala Kiyingi. Okujeegatamu si kibi. Kamera yaki mu lukiiko lw'olina ate n'abagamba musooke mweyanjule. N'abagamba musooke mweyanjule. Mu butuufu nedda eggwanga lyaffe gye liraga wala. Yagambye kuva ku PA. Bannange eggwanga gye liraga wala. Nedda. Tewaliwo nsonga yabadderesa kamera mu lukiiko. Abantu bagenda lekerawo balopera ensonga zaabwe nga tebakyabibagamba olw'ensonga mu mwagala obbalaba. Kyokka mwe gye mwagala obbalabira munono mwe temumanyi gye mwagala obbalabira n'ekifaananyi ky'omwana omuwala kyafulumye kati twamutegedde. Nisha mwali mu mawulire. Nisha mwali abatannabalaba Nisha kye mubamanya Nisha yafulumye. Tusobola okumutegeera. Ndowooza kyekyo kye twayogerako mu episode gye twasemba okukola nti ebirala byonna byali baddokke naye omwana twabadde tulina osigala nga tuprotectinga ekifaananyi ky'omwana paka we mwasosonkereza ne musosonkereza omwana yavuddeyo twamulabye kati kiri eriffe tandika geraageranya emyaka 14 agiyina ayina emyaka emeka byazze kubanga n'abakwatibwako kati gye tulaga yeyo omwana agenda kutambulira mu bulamu obwo. N'ekirala ekyabaddewo bannanga abakuza abaana n'abazadde mwegendereza obulamu bwammwe bwe mutambuliramu. Oyinza okutuuka mu ssaawa ng'olina okuyamba omwana ng'oli wa mugaso naye nga naawe obulamu wabutambuza mu mbeera ya kiyaaye. Kuba tewuyinza bbeera muzadde n'oleeta ensonga yo n'ojja ne national ID eri fake. Nedda. Naye ekyo kinnasusa okwebuuza okye kino ekintu kiddayo ku bantu abatasooka kusalira Hajji musango. Bwe kiba nga Hajjati alina endagamuntu 3. Ekituufu kiri nti nno nze kati kambagambe tewaliwo omukka gujja okujjako nga waliwo omuliro. Either ng'omuliro gubadde guli mu kuzikira kubanga n'amanda wogayiwako amazzi ng'ozikiza omuliro omukka gukola ki? Guvaayo. Oba sekyo ng'omuliro gutandika butandisi. Naye Hajjati ebyo ebibuuzo bye batandise okukufunako bye batandise okwebuuza kigeza naawe toli mulambulukufu kimala toli mulambulukufu kimala kutuuka kubeera nga tukkiriza ebigambo bye. Ayinza obeera nga ne Hajji waliwo ebyasooka okukolebwa ne balyoka bamusibako ekyalo. Mu bufunze abazze bagamba nti Hajjati mufere kati balina we basitandinga. Bafunye we basitandinga siri nabo naye nabo balina we basitandinga abagamba mbu Hajjati yafera. N'abalala abakkiriza mbu Hajji yakikola nabo balina kye bakyalemeddeko essaawa eno. Naye ng'ekikolwa kya minisita nedda tekiri fair yadde n'akamu n'akeddagala. Tewaliwo nsonga kyabadde kizikuleesa mu kamera. But I think generation gye tulimu yakyukamu because omuntu tena bwe wali munnyonnyodde kati nti Hajjati alina endagamuntu 3 nga teyalabye ku ekyo. Kituufu kyo kyekituufu. Eno generation ndala gayi namulabe nga akutte omukyala we nga mukyala we amukwatidde mbwenzi naye nga alina essimu ye bw'ati ali mu bakuba muggo mwe mubeeraawo mugamba muddeko naye ng'essimu yakoze eki musaawa eyo ey'obusungu obungi w'obeerera ng'onyiize nga kaweddeyo n'ojjayo essimu nga kati kandikodinga embwa zino n'omugogo ng'ogulina nga gwe lwaki obeera ku mukyala wange lwaki kati mbadde mukola ki
kati enensi yafuuse enzibu n'abategeero balaba ng'engeri gye bakolamu ebintu byabwe si ya kitegeevu. So ensi bw'etyo mulembe gwa jenzi mu bufunze badde tebalina kwetaagisa genda na kamera okunoonyezebwa kwandikoleddwa. Omuntu yaligambye nti ebintu ebimu abantu baali bitegedde batya singa tewabadde kamera. Twandibitegedde singa tebibaddeemu mwana, twandiyayanye bitegeera. Ne waliwo omwana gwe tubadde tukyayagala ba protecting lwadde nga kati wakyali kye bataasa. Omwana ffe twamulabye. Omanyi batikitoka batambuza video nga video yaabwe etambula nga n'ekifaananyi ky'omwana weekiri. Kitegeeza ebyo byawedde tewakyali kye tukweka. Naye ng'abaakisumuludde maama w'omwana ne bana ab'obukiiko gavumenti. Naye bw'otunamu Hajjat ono abalaki ng'alemezzaamu. Hajjat because kati nkakasa Haji lino ebbanga lyamaze singa yatwaliddwa mu kkooti. Oyinza obonsinga ku by'amateeka. Haji yandibadde ali mu kkooti essaawa eno kubanga omusibe abeera mu kkomera okumala essaawa 48. Kati I think n'atwalibwa mu kkooti. Kigenda twala wiiki namba nga Haji waba tagendanga mu kkooti tetumanyi lwaki. Haji yeetaaga looya. Omanyi kati kankugambeyo bino ebigambo. Abasiba tebasiba mbuno olw'okuba baagala basiba omuntu wabula babeera baagala bwenkanya. Ne balooya abo tebakola olw'okubanga babeera baagala omuntu bamubonereze wabula babeera baagala bwenkanya. Bwabeera ng'omusango gwe bamugamba gwakutta muntu bamuwe ekibonerezo ekyo ekisaanidde so si ekisusse. Era basobola okujja okuwolereza nga bazze kuwolereza we baba baagala okuwa emyaka 3 bakuwa emyaka 15 wekibanga kyekyo ekiri mu mateeka nga tazze kujjawo omusango teguvaawo gubeerewo naye nga tutambulira ku njola ez'amateeka. Obwebwe bwenkanya buba buyayandirira. So obwenkanya bwandivuddeyo singa Haji ali mu kkooti essaawa eno nga Hajjat waali awo obujulizi n'abajulizi waliwo abalina ekirowoozo nti Hajjat naye bamukwate. Omanyi kati kankubuulire obujulizi bwa rape obujulizi obusookerwako omwana mwennyini gwe barapinga kwogera ye mwennyini kyekizibiti ekisookerwako omwana yennyini yasookerwako okugibwako obujulizi omwana gwe baasobyako kubanga oyo mwana engoye ze baba bayambula zibakuye omwana ye mwennyini abeera bujulizi gwe maama ne bw'oleeta obwetaaga okukwata obulungi. So bwe bubeera nga obujulizi obwo buli bweru nga ayagala abuteekamu information gy'ayagala sikakasa saagala kakasa mbu waliwo omusango balooya bajja tubuuliramu naye tetwagala tukakase. And I think nange neebuuza because maama be yali ayimirirako okugamba nti Haji yakwata ate bavaayo ne bagamba maama ye yatugamba twogere ebigambo. I think obaze ensonga nendowooza mulabye enseno weeraze maama naye yakwata kamera n'atunuza mbaana be abawala be yali asigazzaawo n'aga kati gwe yogera kino kati gwe n'abakwata video yennyini maama n'akola ki n'agita buba nga bwali bujulizi bwali bulina kugenda mu kkooti si butuleetera ffe kkooti eyaffe egusala bubi. Ekkooti eyaffe ey'abantu neegezaako sala omusango egusala bulala eyinza okugusala ne weetamwa. So bwe kibeera nga ne maama mu ntandikwa yaakyo yaleeta kamera mbadde luli eri muwolereza mu bukyamu naye what should be done ekyandikoleddwa bantu bano ababiri balooya first of all side ya Haji ejja kugamba kiki ekitulemesezza kalugenda mu kkooti tuwoze kivwe because than okola buno bukooti bw'ebbali minisita natwala nze ndaba tewaliwo nsonga oli yavudde wa minisita n'agenda n'akola interview n'owamawulire ekituufu kiri nti no balooya mutuyambeko twagala Zuula mutuyambeko mudduukirire omwami oyo mumutuukirire bw'aba ayagala ensonga zigende mu kkooti mugende tulwanirire obwenkanya bwe tetugamba nti waba yakola omusango bagumusonyiwe wabula asaavinga ekibonerezo ekyo ekiteekeddwa bino byonna bye tulimu biveemu byabwewussa kati maama ali mu kuyaayaana omusajja bamusibe afuna ki ng'omwami ali mu kkomera kiki kyafunamu baŋŋamba abala nnyumba ennyumba kale yagirina then oli bamute amugambe todda mu nnyumba kuba wakwata omwana. And I heard yali audio ya Haji simanyi oba yali ntuufu naye nga Haji agamba mukwana ennyumba gitwale ennyumba ngikulekere munnange ebyo tubisuubira kubanga mubaamu lw'onyigirizibwa n'obaako kyokola ekitali kituufu kubanga waliwo abalala abali mu kkomera ne bakkiriza emisango so osobola onyigirizibwa n'okkiriza omusango naye nga ffe tusaba balooya
bwabeyo balooya abaagala eddembe ly'obuntu tugende tulwanirire Hajji mumutuukeko ku poliisi gyali mukomera gyali mwogerezeganye naye mugende tubanje obwenkanya. Hajji afuna obwenkanya. Yes, justice delayed is justice denied. Yeah. Obwenkanya buli we bulwawo buba bummiddwa. Yes. Balooya mutuyambeko munoonye ku Hajji tufune obwenkanya. Kale ensonga za Hajji ndowooza Seni azebalama nnyo takkiriza nti Hajjat mufere ate takkiriza nti ne Hajji yalinnya ddeeka. Nandi obuzibu amateeka agagamba he who alleges must prove. Eyaleeta omusango ogwo yalina oleeta obujulizi. Yadde obujulizi bwe butandise butweku. Obujulizi bwe yasooka okuleeta bwasaanawo. Because be yagamba be bakwata bo bagamba bane tusabirigane n'ensi yaffe mbi. Ensene ekyuse nnyo bannange. Kale. Webale kubanga otugoberera kyolina okukola kiri kimu subscribinga mbozi nga zino obeere nga tozisubwa atube nga tutambula ffenna mu ango zonna. Nze Jonathan exclusive. Bana abantu b'ensi eno mwegendereze kamera nnyingi mukole ebintu byammwe nga mwegendereza. Lumu nali muko mu bbaala awo. Kati nenkola ki nensituka ku katebe empale nekwata mu katebe jukira tetunyweza nnyo negwa bweti kamera eyinza okukwata kamera yakutte akabenje omwana aleeta enkya n'agamba wakatadde naga muno naye mwegendereze kamera nnyingi. Abantu abafudde abo nabirabyeko abantu bafudde nendoza abamu ndoza tulina kwewala kimu bannayuganda sente tuzaagala naye tewali kikutwala mu bulabe bw'olabako. Toyayana nnyo naye toyayana naye kirala mwesabire musabe nnyo Mungu abawo obugagga nga temuboyanye bannange nedda. Kale mwebale kubanga mutugoberera. Nze Jonathan exclusive. Yes.